Batulaba abalungi mwenna mujje baleko bassebo ne bannyabo mugamba mutya amanya n'eddoboozi Uncle Seeki President e Masaka City tumirako abali e Mukono abali e Masaka abali e Uganda abali e Kenya e Tanzania Burundi Rwanda South Africa Arab Emirates Dubai mbagala nnyo Kasagaddewo nkwagala nnyo Sheila Rose Steve mbagalira ddala tumirako n'abantu abali e Mengo abayizi abali ewaka mujje baleko mwebale kuyamba ku bazadde mirimo namwe abatagala kubayambako ku mirimo tubalinze nga musaba ka pocket money abazadde bajja balagako ttaaki tumirako abakyala bonna abakola mu butale aba boda boda mwenna mbagala nnyo leero tukoledde wano ku The Next Bar and Lodge leetawo ka birthday party kasawuna weekali washing bay weeri parking nnene gardens weeziri club weeri buli kimu kitambula ddala bungi oyagala kukiringamu jangu wano ojja okiringemu ate nga nnyongera okubajjukizaako 3K Express eya Kago nga bano batambuza bintu emigugu bagiforwardinga bagi exportinga nga bakiriyalingira ku bintu bya flight ng'ebyo bakuweereza ssente omuntu ali e China n'omuntu ali eno ewaffe Uganda ne bakuwa ku zeeno byonna byonna babikolera ddala nga basangirawo Cornerstone Building ku MP 29 ku Kafumbe mu Kasaloodi okulina transformer mwabamanyi awo nga katale ka Usaafi awo otuuka ku Cornerstone Building era kyekiriwo ekizimbe ekiriwo ng'ekiwanvu ng'osobola kubira ku 74 2888 295 ku pulasi 8 6 13 26 06 570 ne ku 075 65 8 5 2 kuye 3K Express eya Kago bakutambuliza emigugu gyo gyonna biseera bya nnaku nkulu ate bakusalirako ne ka discount kati munnaye w'ebitowe biri n'olunaku nno olwaleero munnange nno ntuuse nga mbaleetedde ebintu ebisinza okukolamu amawulire mu wiiki eno wadde ekyali ntoto wakagitandika naye nga mbibaleetedde olunaku olwaleero wiiki eno gye tukubye emabega wiiki sabbiti eyo ewedde gye tukubye emabega abaana ba Lukusuuta ababaddeyo ne concert nga yabadde awo ku Sheraton concert teyatambudde bulungi tebafunye bantu okusinzira abantu babadde baagala abantu babadde balusoole abantu babadde batini tebabadde bangi nnyo naye nga abasobodde okubawagira bambi mwakoze kyamaanyi nnyo nammwe abatasobodde katubalinde omulundi omulala musobole okuwagira abaana bano bulwe mujja muba mubongeramukko amaanyi katusookere ddala ku bintu ebyatambudde bulungi ku konsati eno abaana bano bambi abatuddemu ekisookera ddala ennanga yali ntini okusingira ddala balangira nnyo ku TikTok bannange nno abali eyo nno abasuubira okukola zi konsati TikTok nnungi okulangirako era abantu bangi abagirangiddeko ne zifuuka successful netalangira wamu ne TV alangirayo ne radio naye obuuza abantu abawera 50 twawulirako ku konsati y'abaana Lukusuuta nga bagiranga ku TV ez'enjawulo oba ku radio ez'enjawulo ku mpapula z'amawulire agamba nedda bannange abategeka ebivulu mujjumbire nnyo okulangira ku zi media nga radio TV ebyo ebintu bye bisinga ennyo okuleeta abantu kuba no TikTok si buli muntu nti alina TikTok si buli muntu nti alina essimu ya WhatsApp abamu tebazirina abamu bazina ne tebamanyi zikozesa abamu bali mu byalo ne tebabitegeera na biki bigenda abamu bamanyi nti wabeera ebintu ebibeerawo tebiba na makulu kati so bannaye TikTok mugifeeko neno media mugitunuulire nnyo nga munaalanga zishonga ezo ate temwekubira sayidi emu yonna mukibalansinge oluusi zino zi hoteeri ziwoza tujja balangira zina nnyo byamaanyi bye ziranga bateeka ku peegi yaabwe nga basirika batini nnyo abatera okugenda okulaba ku peegi ya Sheraton bantu batini nnyo atera okulaba ku peegi ya Serena bantu batini nnyo atera okulaba ku peegi ya front page batini nnyo kale sigame bagiraba n'abantu abo batini nnyo si bangi kati so bannange mwenyumirize nnyo mujjumbire nnyo okulangira ku zi media ennene nga mulinawo zi concert ze mutegese
muleke kimalire eno ku zi TikTok. So nti mujja kifunamu ate abantu b'oku TikTok okwo beesuddiya abamu babeera tujja kuwagira mwana gwe n'agenda mu comment section naye n'amaliriza nga n'okujja takoze eki tazze naye so eno media nti n'advantage yo kyerina nti ekufollowinga paka so weeneggwa zi press conference n'ebeerayo n'aba TikTok nti betinya agenda okubeera mu press naye yo media n'ebintu byejja bikulagira mutuukeyo ko musobole okulanga nabo bambi abaana abo bakubye akayimba kaabwe katambula nnyo olukusuuta video yafuluma essomero lyo mwongere okuliwagira ate banne tubasabayo n'ennyimba endala muleke kukoma kayimba kamu kokka mutukubire ennyimba ezisukka ng'ettaano oba ng'omukaaga n'ekkumi sinakindi mu maaso yo muyinza okuba nga babuddo ate n'ekirala nze ndaba mwapa ku kamu nnyo okwanguwa okola concert eno mwandiwezezzayo ennyimba eziwera ennyimba nga 10 oba nga 7 naye oyimba mulina lumu ate mubugutanye mukoze concert temulanze ate abayimbi muleese batini mwali mulina okuleeterako abayimbi abawera nti yes mmwe muliko bana ba designinga kalenda ez'abayimbi mukimanyi nti ofuna omuyimbi w'omunene nga ye muto omunene nga yeesi nammwe kwe muli nti ng'oli ajja kusikiriza okujja okulaba omuyimbi oyo yes nga gamba bana abaana tusamanyi ne kangende ndabe Saha kangende ndabe Shiba kangende ndabe Bobby Wine kangende ndabe Chameleone kangende ndabe Bebe Cool kangende ndabe Cindy kangende ndabe Irene Namubiru kangende ndabe Irene Namatovu kangende ndabe Biba Uganda kangende ndabe Blood Love okitegeera nti nga bo bataddeko nga yes nammwe kwe muli naye nga oli agenda kuletera audience ye then nammwe yammwe mukole ki muleete nemwe mwagala ku posta kwemalirirako mwekka okitegeera kati so mali mulina okulaba abantu abo ne bakola ki ne babeerawo abayimbi ne mukuba posta nga kuliko abayimbi abalala then ne mujja nammwe ne mugata kubanga ebiseera ebisinga olaba omuyimbi nga tegese concert alina ennyimba 2 n'asooka najja n'ayimba lumu ennyimba ze ne ziggwayo n'awoza ng'enze kukyusa n'akomawo olumu bana ne bamugatirako bugatizi ekintu kino nakirabako yali show yali ya chali waffe Kulamani Kawooya yategeka show kale ku Papazi wa Misachi nasooka najja n'ayimba ennyimba ze tumanye ezizayimba yazimba mu shift yasooka mu phase yasooka ne ziggwayo omuntu eyamuggalira show oba yamukubira show yali omuyimbi David Lutalo yajja n'ayimba essaawa ng'emu n'amala show n'agimuggalira kati ekintu ekyo mwabadde mulina okukikola ne munoonyayo omuntu anabaggalira show kuba oluyimba tuba tukimanyi tulina lumu tuzze okulaba kale mma mulinawo endala nga 2 yes nazo ziba zisobola okubayambako naye mwali mulina okufuna ku nnyimba eziwera ne mufuna ku bayimbi ab'enjawulo yes kati munnaye katusabe nti munnaye temwasigaza mabanja kuba ekyo kyekisinga okuba ekikulu ate bambi abaana bano baba bazzemu otegeka mugende mubawagire temubamalaamu maanyi kuba oyinza okwesengana nga akasente ako kaali kakuvaamu nga kalina ekintu kyekagenda obbayambako oba ku music ng'oyo oba vidiyo ng'ezo kati so bannange abaana bano we baddamu okutegeka banne tugendeyo tubawagire ate bannange wemba muzzemu otegeka temunoonya bifo nnyo bya bbeeyi nti ebifo nnyo bino abayosa nnyo kiti musobola okunoonya ebifo ebya layisi ate ne mufuna abantu okitegeera kubanga ekisookera ddala nti ne gye mwateeka abantu abasinga obungi batyayo leka sijja genda eyo abantu abasinga okulaba gendamu ebyo ebivulu be bano bakyali baffe bano ababazi bamakanika ababooda ababanywamu ku kenga abo aze n'eccupa ye eya kirabu wali be bantu abasinga okubeera mu bivulu ate nammwe abazadde mugendeyo muwagire nga abaana ba Obi ne ba Ogi tubasaba bannaye musitukiremu abaana be batwe babanga bategese eyo show mwali mulina ogiranga bayidawe n'ekirala ba Obi ne ba Ogi abantu bandize kati ekintu ekyo mukirowoozeeko nnyo mugenda giranga nga mulina ogiranga nga ba Obi ne ba Ogi abantu baba balina okubawagira bannaye sigenda sukkawo wano amanya nsigadde yankose eki president we Masaka City like nga commenting nga subscribe nga kwana kadobere ngofuna obaka bwe tuba tutaddeyo ntumirako abantu abali ekata abali e Dubai baagala nyo tukunderedde ku The Next Bar and Lodge balina sauna massage bamukolera ddala parking ngazi washing be bagirina ekyokulya n'ekyokunywa byonna weebiri lunch ne supper weebiri n'okwebaka osobola okwebaka garden weeri ebbala palatibu buli kimu olwokusatu ebeera live band
olw'omukaaga live band jajalagadde abeerawo wano, comedy abeerawo olwokusatu. Sigenda sukkawo wano, kambagaliza olunaku olulungi, mbagaliza sabbiiti ennungi, ennaku enkulu ennungi, ate nnyongera n'okubajjukiza 3K Express eyakago nga no bashifitinga ebintu, baforwardinga ebintu, baexportinga ebintu. Basangeko awo ku Cornerstone Building MP29 Kafumbe Mukasa Road ng'ewali transformer. Bakubire ku 074 28 88 295 ne ku plus 86 13 16 26 0 57 ne 0 ye 3K Express Airs Cargo.